sustainable procurement twandigambye tiyenkola ey'okugula ebintu naye ng'ate omulamwa togussa nnyo ku bbeeyi. Ebbeeyi nkulu nnyo, manye engule ya bulijjo. Nammwe benna abatuwuliza teri atagula kintu. Mwenna mugula ebintu, mugenda mu maduuka ne mugula. Naye ebiseera ebisinga ekisooka ekintu kya ssente mmeka? Ekintu kya ssente mmeka? Era nange bwe mangu nandiyagadde nnyo okumanya ekintu kya ssente mmeka. Kale kiba nti kye kitusinga okubeera ku mutwe. Naye ng'ate ddala oluusi ebbeeyi eno etulimba. Ebintu bino bye tugula biyina buli kintu ky'ogula kirina bwe kikosa obulamu bw'abantu, embeera y'ensi, kirina bwe kikosa enkulaakulana y'eggwanga eryammwe oba eritali byammwe. Naye mu bufunze sustainable procurement twandigambye okugula ebintu ng'ate tubeezaawo n'omuntu wa bulijjo, tubeezaawo ebyenfuna, tubeezaawo ebyobutonde. Titogula buguzi bintu nsasudde ntambudde. N'ekyenguze tekikosa butonde bwansi, kyenguze tekikosa muntu wa bulijjo, kyenkuze kikosa kiti ebyenfuna byange. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.